era nga bakola campaigns abalala batambula mu kugulawo emipiira abatambula mu ngeri emu oba endala mu birthdays parties whatever any what and what batambula why not Kyagulanyi why lwaki bamukiriza n'atambula ng'ogyeko ekyokuba njijukira mabegako omwogezi wa poliisi omukulu Fred Nanga yavaayo n'agamba nti Kyagulanyi tukuyimiriza enkyuko ze kitegeeza muyimiriza yawaayo okusaba kwe kubanga tosobola kuyimiriza watali kusaba wataasaba nina ensonga lwaki ngamba Kyagulanyi bamuleke atambule there is something behind tewali wanyooka muliro tewali wava muliro wavamuka nga tewali muliro waliwo ekiriwo bannayuganda kyemujjo eggwanga lino mulina kintu kyemutundire kyemubuusa amaaso weebuuze Kyagulanyi ajjawo obuvumu obutambula nga poliisi emustopinze bwetokirowoozangako there is something behind ajjawo obuvumu obutambula nga poliisi emugaanyi ti Bobi Wine okutambula nga bamugaanyi olowooza ali yekka ontoke tontegedde omanyi okuntegera olina kuba ng'otegeera nnyo nabagamba nti common sense is not a common but njaga this time otekemu common sense omwana singa baba bamugaanyi togenda olowooza amaanyi agajjawo ago gonna gasinziirako n'asimbula emmotoka 15 n'asimbula abayaaye n'asimbula baki naga nti ngenda kugenda n'atuuka ne bamubulokinga ate bamugaanyi ate kati ayiseewo ate kati be bamuwa amaanyi bennyini alina backup alina support gwe gyotasobola kumanya tosobola nakuvaa kyova tolina mu information gyosobola kuwa omuntu omukulu ali mu gavumenti gowa information oba ali mu security tomanyi oba yakolagana n'omwana kati gwe mu bufunze okukkiriza bamutagende bamuleke baba bakamuleka bamuleke baba bakamugaana bamugaane nesikumuta agenda ate tumuganye ate tubulokinze bano ate kati ayiseewo katumugulidde katumuwerekera kati agasti mukubye mu abaana b'abantu bemwonoona obwongo abaana b'abantu bemutta amaaso abaana b'abantu batiya gaasi olina bayingira mu nnyindo mugenda kukuliyenti nga zi monsters zemutamanyi ebimenke wano ng'ekyana kyaminaamira datiya gaasi obwongo kizaali kyana kinnakyo nga kimonster ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo omulungi atulaba kansuye nti oli bulungi obulamu buli butya gyowangalira gyosiiba byokwasaganya wano Uganda tugezaako mpolampola emirimu tugikwasaganya olunaku lwakuna wano Uganda kinaasinziira eno video eno onoogiraba ddi oba onoogiraba lwakutaano oba olunaku lunaddako tukoze ennaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi gwa kutaano kitegeeza nagwo tugenda tugutambuza mpolampola kugenda kugwako nkutegeeza gwe munnayuganda atulaba nga sinakutandika sho olunaku olwaleero ntumireko bannayuganda batulabira mu nsi ez'enjawulo mutufudde kye tuli ate ne mwagala bye tukola buli gye mukoma okuŋŋamba nti afunayo akadde buli wiiki otuweyo Jennifer abeeko ensonga zatangazaamu kitegeeza nti byayogera mu byagala ensonga lwaki nkomawo naye ne tunyumyamu tusinzidde wano ku Farouk and Sons Enterprises ebintu weebiri wayagala ebintu by'omu nnyumba ayagala entebe ayagala dining tables ayagala entebe gy'otulamu ng'oze ne stress ewaka n'ogyerabira nekunyiga massage wano Farouk and Sons we tusinzidde wano ku Entebbe Road opposite KT Motors obanga okiraba tunga akava ekibuye bwoti ojja kulaba ekizimbe kyokka ekiriko ebintu by'omu nnyumba naddala furniture yekka ebiri ku kkuba ojja kubira bulungi nnyo era n'onjogerera ng'olaba video eno ng'otuuseewo sooka otunuleko wano mukono gwo ogwa ddyo ng'ogenda entebe gwe tuli olunaku olwaleero ate bw'oba ova entebe oba ku mukono gwo guno ogwa kkono ng'oyingira ekibuga Kampala abali mu nsi ez'enjawulo baganda ffe abali mu nsi ez'enjawulo bangi bawagira Farouk and Sons tuwebaza nnyo tulina Jennifer ebintu bingi abantu abamu bagamba ekintu ekirungi kino nakijja mu ggwanga ki ekintu kino tosobola kukitika kuva bulaya nakyo Farouk and Sons ekiina bwe tubagamba Farouk and Sons kye tuba tutegeeza kyekyo dinings ennungi oyagala kitanda kirungi kuba olina omukolo olina embaga olina birthday party olina ki oyagala kugabira muno kirabo dinings ennungi home theatres ennungi ebintu ebiriwo ebyenjawulo abalina offices ez'omulembe abalina office furnitures omulungi abagala kubanga office ya mulembe ngerabika bulungi oba office zewegomba zolaba eyo ababigula ku Farouk and Sons mwabagala entebe z'emikolo ogenda kuwasa ogenda ku buko bwa mulembe oli honorable Liani jja ku Farouk and Sons atabagala duvet ne bed cover era nabyo bibeera wano ku Farouk and Sons tujja kuba tubaterawo enamba ya Farouk and Sons okubeeko oyogere gwe kiki kyolabe kyewegombye entebe kiwegombye buli ntebe eba yakajja ayagala
carpets ennungi nga zote ziguba tezifa era janku Faruku and Sons. Faruku and Sons bali ku Ntebe Road, bali opposite ne Petrol City oba ne Keti Motors also awali zingzinga eddada kati waliwo Faruku and Sons. So agirenga bana Uganda twebazanya batuwagira naye kubira Faruku and Sons obere ngofuna ekintu ekyomulembe ekyomunyumba furniture wa buli mulembe abantu abamu mugenda mu nyumba za mwempya oyingira nyumba mpate ogenda na bikutose nkwa na bisirani omukazi ano balesome jini omukazi ano banagenda nakulekera ebintu nga mazo bizika oba yali mukozi yalina kiyaleka mutotwala bintu bikadde bitunde oje ku Faruku and Sons ate ogule ebintu ebyomulembe binalabisa nyumba yo ekitiibwa ky'omuntu gwe makago amakago bolabika abagenyi bokyaze waka abagenyi babera bageyi wewale okugeya wewale okwogerako ng'ojje mu Faruku and Sons oguze furniture omulungi n'olwekyo bunja kulamula mpola mpola awo ojja kuba ku namba ya Faruku and Sons tutabuka tukiteeka waawo naawe osobola okujjawo ko n'ogamba kino kyamme nalabi kino kyammeka kino kyammeka amabozi omulungi twamulese abagala obumezi obulungi owamabozi bwe buli n'olwekyo janku Faruku and Sons bali opposite ne Petrol City oba opposite ne Keti Motors wano ku Ntebe Road ne otuka ku Ntebe Road ekibuye ku nkulungo wenyini banga kiriya ku katono ne okiriyawo na bigere bali opposite ne Keti Motors oba ne Petrol City ate oba ova ku Ntebe Road ng'ogenda okutondera okutuuka ekibuye ku madaalo oba ku roundabout wali Faruku and Sons ojja kuba tuna ku mukono gugojjiddeko yes tubabuuzaako nnyo ne tubagamba mwe bale kwekumira ku celebrity banaffe aba Mwiza Store Mwiza Stores nakugamba nti nno buli mukyala ow'omulembe atabula n'omulembe oyagala baga yali nnyo waleeta ensawo nagenda negigogolingako nemanya nti ebintu balina bya ddala nedda gyogolinga bwe tubagamba nti tukwata original tegeeza Mwiza yekka yekikola abantu bangi batubuusabuusa amaaso naye sebo bwe tukwata gogolinga otegeere ne ssente mmeka munange obanga ogula ensawo wegenderezanga nnyo laba olugoye luno olw'omunda luno lusoma lebo kyeno nti lebo eri ku gundi yeriko ensawo gyengula erimu kanoko kasoma ki okitegedde muganda wange byonna bigira mu nsawo emu byonna bigira mu nsawo yemu Mwiza Stores basangewo wali ku Coach Tower level 7 shop number 701C osobola okubasanga oba osobola bakubira ku 776 181495 bayise Mwiza Stores oba gizze mu Luganda 0776 18 14 95 kuko Kitawaz level 7 shop number 701C bayise ba Mwiza Stores Mwiza Stores osobola okuba ne mukwano gbo naddala bakadde baffe tuba nabo ba mikwano gyaffe abawala ab'ebbeeyi abakabi abawala bakwata bag naddala abakola mu offices abakola mu businesses ez'enjawulo abagenda batambula Mwiza Stores asobola kubanga ensawo gigogolinze ngeno ngigogolingako gigogolinga kanoko kakajja kulaga nti kyenkwata bwe gamba nti ndi class above saagala owakane bwe kwata kakanduko kakoko kagogolinga otegere ne zipu tuli kandabe wano zipu ogiraba paundi 1210 paundi 1210 katusooke tuzinoonye wano kakati full figure sikirasi yo bwe tubagamba munyiga naye olaba zipu eno ensawo obanga ogigula okebera zipu eriko ki brand eyo ntuufu ezipu ogiraba munda olugoye lusoma ki abantu abamu bagenda bagamba yepanka 1210 munnange tatwaye panka bwepansi class katonda bwagitwala kat Bible gamba nti katonda asitrabo gwe bonyooma bino si byakwepanka naye bwogenda ku Mwiza ensawo eri milioni 3 n'ekitundu milioni 3 3 million gyokwata nina naye milioni 11 nina ye milioni 11 nayo Natasha yajingulira Natasha nina ye milioni milioni 3 Mwiza Stores ate ku Mwiza sizatunda kwati kubira Mwiza ogendeyo momogere katate nina muwala wa Jerusalem Sale gwe bata Joseline zinazirina alina baga gye yangulira kingambe no Mwiza agirina Mwiza najirina agirina kati bana nina baga omuwala wa Jerusalem Sale gye yangulira ya milioni 17 bamuta Joseline yajiwe yajimpeera kukupa chumuni nanga I have your gift you come najimpa na nagyegomba nagigogolinga nengyegomba nanga wenagenda Dubai nja kuba nkugulira baga kasi ensawo ya milioni 3 kumpi milioni 4 mba ntwaliramu ki nze ntoha nkyekana kyera kisinziro ekirimu
bena kunyiza misako omugagga wafu wamwiza mugambe nti ate ffe ebintu tujja bikwasaganya mwiza store ko kitawa kuko kitawa nenga sisa milioni sato solo funa ensawo kumwiza kutandika da ku mitwalo 10 15 mitwalo 7 mitwalo 8 nenga ate nayo brand nga ufunye rebo enungi leka nyongero balagirira bulungi balagirire bali kuko kitawa kuko kitawa level yo musanvu eduuka liliko 701C oba musanvu noti emu cha si cha si yecha kakati kuko kitawa namba yesimu eriku baje oba gotoli mu Uganda teka ko +256 776 A1181495 ojja kubafuna bulungi atali WhatsApp Mwiza stores wow taina mu fake baga zaleta atunda bags zoka ezomulembe za class ezabaliko ezaba classes kati munayigwa mwabamanyira emivuma n'ogula omuvuma ntwalika n'ogufaana tozungira ku Mwiza tuleke eyo yaba class nenga tugambe kigambo kimu njongera okujikisa muganda wange nti ekisawe kya Amis National Stadium ennaku z'omuzigana kubeera nga lumu omwezi ogujja wenjogera lumu ndoza tugambye dante olw'omukaaga olujja olujja luno yes olujja so not tomorrow but the other week yeah but what tutegeeza nti next Saturday be next or following next Saturday but one next Saturday but one so norwich tugamba nti lumu tubalu tutegeeza teruli wala mbovuze tutegeeza nti teruli wala yes ticket zitundibwa ku kisaawe ko terule kisaawe kyonna n'amaduuka we gali wala bedduka erina akatabo kano waliwo edduka eri eno maaso eriko Jose wala edduka eri eriko Flower ekisaawe kya Amis guno kiriko emiryango 8 buli mulyango guliko omwana atuddeko atunda ticket zino funa ticket gy'ogulako ekatebe kogeno tulamu tulina ticket z'emitwalo 5 tulina eze10 n'eze15 obusenge bwaweddewo dda saagala mbalimba abagagga baabumazeewo bwe milioni 10 ne milioni 15 ne milioni 2 bo bwaweddewo milioni 10 ne milioni 5 zikola buli mupiira wabigenda kola kwa buli mupiira kati nga jjo nga ogenda okubeerayo nga lumu katobo ka bookings nti buli mupiira gunaabeerayo no oba just omulundi gumugoka yes one attendance bachita one attendance what bachita one match kwa tugani ka mupiira one match onaku one attendance wotulamu woze ko milioni zo 5 zwaziwedde abasajja balina sente naye bakola sente za badde musubira kola binando jina mwandira maluso omusajja atudde mu VIP nagamba endabiramu ya Brett Blue ekikulu mwali mwakana nakutu wagenda agendawo werabirako era sekasi abantu abogerera ekisaawe abali boogera ndo watatetegande beoga tebabimanyi Zubedo yakyaza omusajja omukadde yayitaka yayika Windows n'avuma ekisaawe ekyo n'akikunkumulanga oyinza ogamba tekiwaza na 40 billion oba kati asobola okuddamu omukyaza n'akyako ne Zubedo namuyita n'asangawo n'alaba ku kisaawe abantu abasinga boogera nnyo naye ebikola bitono ate tulekerawo okwerowoozaako n'okwevumirira nga bannayuganda olaba munnayuganda akoze kintu just muwagire waliwo omukulu yennyini road mayor mulamba yagamba nti tekawe nakasaawe ka tennis y'omu ku benjagala okuyita in fact nali njagala mugulira kasenge naye abadde mulwadde kuba ye mulodi w'ekibuga njagala ojja abantu bakakase nti tennis tewerawo bwe baleese bakooki n'abaana abali mu kutraininga omuyisaamu eggaali batandise okugamba mbu ate ama otutte ekisaawe kinene nnyo kisaawe kinene era nti ama otutte ekisaawe akola ogenda okyetolwa okimalako ng'olyankoye nga amagulu gakuluma nyongera okujjukisa nti ku mitwalo gye gy'etaano gy'otandikirako oba 10 oba emmeka oba akakadde tulinako ttiimu z'omupiira 4 URA FC egenda bakwange ekwatagana ne Kitala FC ate Express egenda kwange ekwatagana ne Villa kati gwe jangu wagire ttiimu eyo jangu okuba endulu ya ttiimu yo ereme kugobwa tulinawo abaana b'ensero baana ba class nalabye CD Bridals agamba yafiirawo ne ttiimu azimanyi mbu yasomerawo okugundi awo olaba wano emakerere ku Sumanyani abaana bamu bwe bavudde abala bazungu bavudde baluddawa bazze kuzanya nsero n'olwekyo gwe kuliko ensero ttiimu ziri nnya nazo tulinako okwo ttiimu z'ebikonde tulinako Golla Moses agenda kukwatagana nani ne Semata tulinako Zebra agenda kukwatagana ne Isaac n'olwekyo bwe tugamba kuliko gym yabwerere ku olwo olunaku kuliko parking yabwerere ogenda kulaba abayimbi b'eggwanga bonna abayimbi byatususeeko tubivaako abayimbi bo bangi byatususeeko posta yasooka ofuluma agamba ati posta twakagifunira abantu bali abayimbi bene beesomba abaana bayomba naye sasa abayimbi abanvuma mweyongere okunvuma nze stage management bakuvumira ki munnange balina emimwa gyabwe naye omuyimbi yenna gwanvuma bw'ate nawe wali ontutte tolina wa mugagga wo gye nali ngenze nga tontwalanga nayo please lekerawo okunvuma nze nabawadde opportunity buli muyimbi gwe nayise yazze
tewali muyimbi gwe nakotogedde ojja nenkulaga sekasi nenkulaga am sente ne bakuwa notamba n'ogenda mu bayimbi abampadde sente King Sai yampadde emitwalo 10 ku sente ze bamuwadde gwe bayita Khalifa Aganaga emitwalo 2 Khalifa yampa emitwalo 2 King Sai yampa emitwalo 10 abayimbi abalala bonna basayinze miliyoni gaabwe 2 basayinze miliyoni 15 abalala gamo zinsanze wanozitwala takuwa wadde 10 ne basaniza transport bakoddonyo bwe batyo abayimbi nabamanyira bwe batyo bebali ekisinze okuluma mu byonna abayimbi abasinga bonna abadde abasupportinga ba upcoming ne batali aba upcoming naye kyannaku nti mwakoze n'obulango ku mikulu gyammwe tebuliiko even okateeka ku mukutu gwo ddala mu Uganda muno bantu mmwe okumanya nali ne Joy Star nga yeekwesa abaana yali yeekwesa omwana gwe bayita Phoebe baali bayitamu omunono omwana omulala alinga omusiyazi oyo wesaagala oyo omukazi asiiba nvuma aneesibako muzamuzaala kaakati bwe baali bajja Joy Star n'abeekweka yasooka kwekaka ba Phoebe kati nono bweyajja namugamba ate tobeekweka one love one Uganda one day one time oyinza obeetaaga nangamba abaana sina kyembeetaagako abaana abo okumanya babi nnyo balina pages zaabwe naye talijja n'afiriminga kagoyeko badduukayo n'aliteekako naye lwatuka okukola concert najja mba omusupportingi awo wakoma nange sikuwa naawe tomuwa kati nze abantu bannyo mu masaba interviews ne bazibamma bwatuuka mu concert najja n'anoonya interview osegedde naga ntwalewo omugagawo nangiraako mpisaako wano naye nga wano obadde omugamba jangu tukole interview omutima mubinza sikuwa kyova nze nasanyukira omukazi sho yamusala era nze sikirumamu abantu batulabanga no okusekuseka that is fact mwagala abantu ba pretending nze nasanyuka kibere kyakuyiga gyali neneeyisaaye tisi yasose mu bulokole owera gonakajani yeraga nnyo n'alaba nti Yesu amusula mituweeto yamusinkana mu lukuubo ali mu ngatto ze era Yesu wabonna ate Yesu yagirira boonoonyi gwe weegoba ku bantu b'ensi ogenda kulokolana singa twali batuukirivu Yesu yandifudde ekyo no kyansanyusa kye musala ate afunemu ekyokuyiga era abantu bannyo bakikola nze n'abako omukyala Judith Fabira yawangula awaadi Yesu beera nange nagasitwala awaadi yansi mbuya sitaani kati oba ali luddawa oba yayitawa ayimbira abantu bana mu ddiiro lye ali Canada Judith yandibadde Canada ku ndyo wajayo w'abantu emiyozo nyimba ja Judith nzaagala nnyo naye oba olina okusomozebwa oteekamu ne lukunyiga ebiwundu yasinza nnyo Katonda n'ayitawo waliwo abate abafuuka ekizibu eri Katonda nabo ne bamufuukira ekizibu yagenda kugwa ku musajja wa muntu yagenda kola gwe Katonda gw'osinza kusula mu nnyindo lwaki yakuwawo omusajja kati yaddawo yibanna saaga boogera kaabo n'olwekyo enensi buli muntu yeetaaga munnenzi onandirowoozezza enneeyisa yaffe yandikyuseemu nate n'okweyagaliza tulina obulango bwe tukola olina agamba Jennifer nange alina obulango bungi nze nina obulango nga mutwale kitubufu era bw'otandika naye gwe oyinza ogamba buli kalango wekaba kampa naye kaba kampa miliyoni 2 omwezi mba musete mmeka naye waliwo abantu ng'omulanga nga just business ye ennungi kati waliwo omwana gwenjagala mwana wamuyita Ricky oba mumuyita Ricky biki Ricky fruits ki omuvubuka nnuma Ricky fresh fruits oyo njagala zuminga omuvubuka ono nsaba munna Uganda wenna wooli wagire omuvubuka ono abavubuka bangi bagamba mbu tebalina mirimu omuvubuka ono Ricky yakeera ku macha Ricky fruits Ricky fresh fruits and vegetable Nakasero market Nakasero call 0708 94 5077 oyo bamwita Ricky fresh fruits and vegetable Nakasero market 0708 94 5077 omuvubuka ono njagala munonyeko mujjako interview omuvubuka ono muto yatandika business ye ng'asaaga abavubuka bangi bagamba tebalina mirimu omuvubuka ono yatandika parking obuntu bwe nga butambuza mpolampola nga simulaba na mmotoka akeera Nakasero n'alunda ebintu ebiri fresh ebintu ebirungi gwe gyotasobola kutuuka gwe gyotasobola kugenda abantu bangi bakadde baffe babeera nze kati mbeera ne baministers ave mu office akirira luddawa okugula bino ebintu naye nga bino ebintu buli muntu waliwo ebintu nga buli muntu abyetaaga ewaka nga teeka nga bikozesebwa kati ffe waka teeka juice tulina okukamula juice omwami wange talya mmere taliiko juice abaana bange banywa juice ago mateeka watermelon zirina okubeerawo emicungwa girina okubeerawo mangada alina okubeerawo obutunda naye baba batunda kamu mutwalo bwe obutunda omwami wange eryo teeka obutunda bwabwe kati sula moto osobola mu emmere teriiko juice sula moto kati chairman Nyanzi nga omulaba olaba ne gwanywa ku mulimu avaawo ka special
ochema so kati omuvubuka natandika na creating business ye natandika okukola abantu we batu supporting tubawagire gwali eyo muganda nge kube simu n'oba oli nakawa oba oli munyenga oba oli buziga oba oli ntebese guku oba oli gayaza likajja kuvuga ebintu abikutuseko nga tebiri fresh ate birungi abantu abamu balina abalwadde mu malwaliro ye mu malwaliro ag'ebbeeyi bamugamba mufumbire ebyo ebintu byokka byokka talina bwabifuna talina bwamulekawo kube simu omwana abikweterawo ku ddwaliro waliwo amalwaliro ag'ebbeeyi kati nze banjjanjabira eyo kololo ku healing we diagnostic healing we diagnostic jiba kujanjabira jiba njanjabira nagana nakasero mzee ngamba ntwale ku healing we captain Michael mukolo yasasula biru yange newe mpulira mukasuja newe mpulira sina manyi banga bagenda ku healing we diagnostic nenganze dwalira ngiriye bugolobi bugolobi wa kuchiswa soyewa Paragon kiswa bugolobi bugolobi Paragon jenzali batugemera bakuzala bugolobi bakuzalya muno zezali abagolobi ku Paragon batugemera ku kiswa abana abamanyi ku kiswa ekiswa kiri bugolobi wali obaita mu bugolobi mu kiswa wali ekiswa liri awo bugolobi munange na malwaliro go nata obulale omunyoma bujjanja babana olaba minisita oyo Nisakabanda abeerawo mu Kisenyi yabeeranga mu Kisenyi ngajjanja babana kubwerera kwata ne sendeze buli alwadde go batomedde akozata in fact muzayi ko yavana okumu obwa minisita ngajjanja babantu nga no batoyina mu sente katwabe dwaliro natolo katolo amaka yafira lijjanja Stana yes Stana ebintu nga tulina kubiwagira buwagizi gwe munange dwaliro tasubiriza wale otasubira kuwona ba dina abana miliyoni z'abaana emitwalo gy'abaana nga bamuzaalidde olumujjako akalya n'abeera mulamu bamugemedde awo ajjanjabirwa awo so buli ddwaliro lisigala ddwaliro tulina kuyiga kwewagira n'okweyagaliza ebintu binyinyo biri mu ggwanga naye ng'ekikulembera obukulu kweyagaliza nakweyagala kale olunaku olwaleero tutandikidde awo kuyisamu bakyali baffe ensonga zibe nga zitambula bulungi nnyo manyi okweyagaliza kuno kututwala mu maaso okweyagaliza kutwala mu maaso naye nga era awo wenyini nyongera okujjukiza nti Skype batwala abantu e Canada London, Dubai, Bangkok, Thailand. Bali kwa Aruna Mall. Aruna Building. Level yokusatu yonna. Genda ku Skype tujja kwa tukutera wawe namba gomana le Dubai, baina office Dubai wenyini. Gutota wanakuda Uganda. Geta ko bugaso gende Canada. Geta ko bugaso gende mu America. Tebatwala ba refugees, batwala muntu agenda kukola ngoli ko contract ngana mu ngogenda kukola. Ba refugees baliwa. Aba babungeta abenjere bwenjezi Skype tebatwala. Mwabagala okola biki Skype tebatwala. Nocho genda ku Skype wali entinda. Njogeta fact. Genda ku Skype wali entinda oberenga ogenda okufuna omulimu. Atokole weyongereko munange tomanya maybe obulamu bumuvinge. Awo wenyini nkujjukiza Sozo Properties. Sozo Properties basanga ku Kamali Road. Gwayagala ettaka eddungi etaliko nkayana oyagala ttaka nga teriko ne pulaani oyagala muntu mutufu asobola okuwa ettaka eri obwebange eryandagano bali akyapa noonya Sozo Properties mitwalo gyennyini egyo ojja kufuna pooti ey'obwannannyini ng'olina endagaano yo mu ngalo osobola n'ogisinga mu banka ne bakuwa ssente genda mu Sozo Properties basanga Kamuli Road obeere nga ate munange obeera maidad sana obeere nga eby'ettaka bimaze osobola ogamba nti ngulira abaana bange bonna njagala babeere banneibagula estate namba Sozo ekirungi akwata kibanja mpola era osobola mu kibanja mpola n'obeera ng'ate ofuna ettaka kubanga Sozo yennyini ye director yenna nnyini ttaka taliimu ba bloka taliimu baani Sozo yennyini yenna nnyini kintu era ojja mwesangirawo genda ku Sozo Properties basangibwa wali ku Kamuli Road wenjogera abali ludda wa Kireka Kamuli Road togamba nti ate noonya Kamuli Road n'olonye eyiga ng'oba ejjinja eri bobwani yabadde Kamuli Road wano ekireka weŋŋamba nolwekyo gendawo muganda wange obeere nga tulaba Sozo Properties akutwale ku ttaka alina ettaka lingi nnyo ku luguudo alinako ettaka nkujjukiza nti Bugwe eriyo estate bakafulu mu kutunda ettaka olina amayumba gakulema okubanja abantu bakusumbwa ettaka liri awo terina kigendako ettaka abantu balisumbwa olunaku obeera mu nkayana noonya Bugwe eriyo estate bakubanjiza amayumba go bakuwe ssente eza kashi noonya Bugwe eriyo estate bakwate ettaka lyo baliteekeko value osobola okusako ka wash osobola oteekako parking osobola okusako ekintu kyonna nga ate likuwa ssente nga ate n'enkulaakulana wegenda mu maaso Bugwe eriyo estate bakuguza ettaka right now balina mpigi state gye batemeetemye osobola okugenda n'obagulako bali awo najja nankumi opposite ne club ya Nyondo gendawo ate munange obeere maddali sana nsangibwa ku Soroti TV Monday to Friday n'omukulu Charles James Senkubuge kubeerako Susan Makula abeerako Gitu 560 Mawadra Jimmy kubeerako Unveiled Experience ne Mutebi kubeerako The Ganga Team babaako Apollo mu misingi tambula n'okumanya Susan ku radio
Pavini Senkubugera ku radio bonna babeerako okulaba nga owulira obeera maddadi sana ate lanchawa ebeerako n'omusumba Alozias Bugingo na buli lwa Sunday abeera live okusinzira ekkanani wennyini omusumba Alozias Bugingo ate era nga tulina ne pastors hour oli musumba oyagala kubulira njiri obuli ekigambo kya Katonda yonna gy'osinza yonna gy'oli agenda ku Salt TV kyabwerere akiteekawo kubanga aweereza Katonda pastors hour ogisasulira free give gwogenda bugenzi magama nze nsobola okubula ekigambo kya Katonda enjiri ngimanyi ndi pastor wegundi ndi wegundi bakuwa pastor as our number nange kenyini mbeerako Monday to Friday ne Charles James Senkoboge siasa okay olunaku olwaleero welutuukidde Jennifer bibina ebyobufuzi ebyenjawulo bitalaga eggwanga okulabika nti binoonya byebuuza ku bawagizi baabyo FDC yatandika dda kano kiza Dr. Kiza Besigye abadde atambula okwetoloola eggwanga kimanyi bibadde bitambula bulungi NUP bavuddeyo olunaku lw'eggulu batandise okulabika batalaga n'ab'eggwanga okulabika nti beebuuza ku balonzi naye mu kutambula kwabwe bafunye okutaataganyizibwa nina we mbadde mpita wandaba ogamba ebyo byokwerinda baleke Kyagulanyi atambule agende gy'alaga gwe nga gwe lwaki wasazeewo n'ogamba lwaki bamuleke atambule agende anoonya akalulu ng'ate maze akabanga nga temuli makambu ensonga ki ekugamba nti agenda anoonya atambule yeebuze ku bantu nga neesigama ku mazima n'okufumintiriza era nga neesigama ku kumanya kwange ssemateeka w'eggwanga ewa buli muntu eddembe lye okukola ekyo kyaba yagadde singa batanyigiriza ki muntu abantu bangi tubalabeko nga batambula era nga bakola campaigns abalala batambula mu kugulawo emipiira abatambula mu ngeri emu oba endala mu birthdays parties whatever any what and what batambula why not Kyagulanyi why lwaki bamukiriza n'atambula ng'oggyeko ekyokuba njijukira mabegako omwogezi wa poliisi omukulu Fred Nanga yavaayo n'agamba nti Kyagulanyi tukuyimiriza enkyuko ze kitegeeza muyimiriza yawaayo okusaba kwe kubanga tosobola kuyimiriza watali kusaba wataasaba nina ensonga lwaki ngamba Kyagulanyi bamuleke atambule there is something behind tewali wanyooka muliro tewali wava muliro wavamuka nga tewali muliro waliwo ekiriwo bannayuganda kyemujjo eggwanga lino mulina kintu kyemutundire kyemubuusa amaaso weebuuze Kyagulanyi ajjawo obuvumu obutambula nga poliisi emustopinze bwetokirowoozangako there is something behind ajjawo obuvumu obutambula nga poliisi emugaanyi tulaba nga waliwo ekiriwo kiki ekiri emabegaawo kakati mu byonna Kyagulanyi bwe lwaba afuna okusomozebwa oba nga aguddemu oba nga afunye ebimukuba bingi nnyo kuba abadde afuna ebimukuba ayagala atambule okukola crowd okubeera mu mawulire ebyo byonna bimuga kubanga twalaba Kyagulanyi yalaga nti ali waggulu w'amateeka atya era okumukwata kwe gwe lw'omubulookinga ge maanyi ge we gali era abikola abigenderedde n'abasirikale babasomoza bagenderedde babakube mbuuza lwaki kubanga ye oba nkinyonyole ntya Kyagulanyi abakulembeze b'ejjinja beekamuli bavuddeyo ne bagamba nti nno ffe tanatuwandiikirako nti ajjeeno ejjinja ekamuli era tanaba kututegeeza ffe nga bantu wa mu kibiina ffe nga bateekerateekera ground tanatugambako nti ajjawa ajja kamuli owulira kati bwekiba nga kituufu abakulembeze be ab'ekibiina kye tebategedde kabere President Museveni ne bagenda masuuliita abantu b'e masuuliita bategeezebwa abantu abali around tibannange President agenda kubanga ajja mweteketeke bwe muti abantu b'e Nakaseke President abagenda okutambula Honorable Kyofatogabi abagamba nti bannange President ajja naye tweteketeke ne bwe tuti tuleme kukola ki okitegeera kati ng'oggyeko okugamba nti maybe documentary nga tuli ku party 2 eya Kyagulanyi kati na documentary party 2 kyogamba talimu kwebuuza ku bawagizi anti bw'ŋŋamba abantu be bagamba nti tebawandiikirwa tebasindikibwa message yonna kubalaga nti ajja ku ground ate ne poliisi nevaayo neegamba nti ffe twamustoppinga kitegeeza ki nti maybe mu information gye yawaayo teyali nambulukufu oba teyali ready oba teyasobola kuddibwamu kakati gwe njagala gwandaba
weebuuze Kyagulanyi amaanyi agajjawa agatambula nga poliisi emuganda watwala mugamba addeyo Kampala anti kyenjagala obuuze amaanyi agajjawa there is something behind tulina obuzibu wano waliwo mission gye baluka yonna eri ku Lutindoro ku bridge y'Ejjinja mission ki bino nti okubyogera sijja kubyogera okujjako nga ndabye Sale Musale nga ndabye Museveni president w'eggwanga lino oba Muwoozi maybe ne maama siina gwenja kukigamba wekuba kufa nja kufa nakyo nenga gwojimanyi tutambulira mu kufa yes yakiŋŋamba yali muyeka ne muzeeyi era abakiŋŋamba bamanyi kye baluka mission yonna eri ku bridge y'Ejjinja era n'abe era oba DPC badani gye yakoze okublocking oluguudo kibanga wowo omuyala agabe yabadde awadde omuyala agabe towanga muyala kugamba yadda mutusiza wayagala exactly oluza lwaki buli kaseera beekuusa Jinja eyo yeva buli kintu oluza lwaki osikonjero nze njagala siri kijja kukyogera kuba ffe tulina obuzibu mu bulamu bwe tutambulira mu kufa tutambulira mu okusoomozebwa tulina abalabe tulina abantu okujjako nga ndabye abantu bana oba basatu President Museveni yennyini alina abantu baako nabo nga naye bennyini bamuyeekera bali munda gwolooza abantu abagamba ndi Muwoozi tajja kulayira tajja kulinnya bwe baki bajjawo amaanyi agagogera era be bandi nina agamba Muwoozi tajja kutufugana naye nga tomulaba bali mu gavumenti ya Museveni oyo omwana afuganye weebuuza amaanyi ago bagajjawa era basinziira ku ki naye nga buli muntu wano mukimanyi bulungi nti buli muntu kabeere Katonda yennyini Katonda mwene yagamba tewali alijja gyendi okujjako ng'ayise mu mwana wange nze sobola okuzaala omwana gwe divorce nakusikira osobola okukkiriza obanze omwana wo osobola omumpasikira ebyobugagga wange ne baba mugeza atya buli muntu omwana wa muteekateeka kyovala Museveni ateekateeka omwana we nga muto oyo omwana ayingira mu magye mu baana abantu bonna balina abaana baabwe n'abaganda balina abaana wetulina abasajja bajje n'Okatumba bajje n'ani bonna bakayanja abaana be bali luddawo basomedde mu Amerika bagano yingira amagye bagano bayingiza amagye lwaki mwagayingira muzeeyi owo yamutwala mu magye owo yamutwala mu magye nga mwana muto n'amutwala te mu masomero agasinga okubeera dangerous agasingayo okuba ag'amaanyi era omwana ogye yatikirirwa nga bwolaba omwana wa Kagame era wamugulumiinze kakati n'atakoma okwo muzeeyi yakutta omwana wamutadde mu forces ez'amaanyi oyo omwana yakuba ADF n'agifulumya wano luli mu kusooka ng'alina n'omusajja yafa oyo omusajja yanuma ennyo oyo omusajja Bweyongulu Lokeki era yagwako mu ambush ng'alina Michael Mukula ng'alina oyo afande Damulira wa crime intelligence nga bali ne Lokeki oyo omwana agenda e Somalia ku front line oyo mwana wa Museveni era abadde Somalia yabeerako e Somalia mabegako ku front oyo mwana alina sente sigamba nti anoonya sente ku front e Somalia buuza bonna bana abasikala abali Somalia bate baali naye in fact bali bagwako ne mu ambush Lokeki bali bagenda mu ambush Lokeki n'abalabula n'abagamba temuyita simanyi luddawa oyo Lokeki yafa era bali bakayitawo abagigwamu bagigwamu kati nze kankubulire n'ebintu by'otamanyi oyo omwana Muwoozi Kanero gaba yali akuba kkoni yagwako mu ambusawo tomanyi kye yayitamu gwofuna mwogera bwogezi maani njagala bavubukamu abakola interviews munoonye ku basajja bemulina okujjako interview munoonye ku basajja abalwanako amagye gano abayita gavumenti eno mu buyinza mubabuuze who's Museveni munoonye ku basikazi nga bajjajja Nalweyiso mumufunya abantu abakyakali bemujjako interview ne mukyamukiriza gwanga ne mukyamukiriza abavubuka waliyo abantu bemulina okujjako interview yayo akunnyonnyole kye bayita eggwanga akunnyonnyole kye bayita obuyinza akunnyonnyole kye bayita gavumenti tubatuukako tutya nze na connection na networking nze sobola n'okufunya bakuba amafuta nti oba ogenda bundi bujjo oba budaka waliyo abasajja abaziwanako kati nga bakutuse bagenda kufa ne information bagenda kufa n'ensi kye yanditegedde abasajja bali eruweera awo bagenda kukutuuka bafe nga temuna kye mumanyi mumuli kubawuta amaguzi abakuba kyakali kwa bali abuli sente naye eggwanga livunda liggwawo ddala otamaguzi omukozi otya si mukwano gwange muli kubase mu junganda abali ekirabo naye nga n'omukoza kyokoze ekiro okoze eki atukiikirire empali semujunganda yavayo n'agamba kati nabo baali mu kulwanagana ate ayogera kyera ayimuka kwogera ku furufiga na kusaasira kabina buli lwayimirira ayogera ku kusaasira ayogera ku Nabbanja kumuvumirira semuju ate ayogera ki aba ayogera bimu defending nga kyakaali nalaba wano yani kusaasira nga agamba nti semuju amwogere buli lwayimuka abeera kabina kakusaasira simanyi oba akagala nnyo oba ayagala kuwasa mukazi alina kabina nga kakusaasira kati Nabbanja bwe yamuviiramu yali nga ayimirira nga buli kaseera abeera ku Nabbanja bannange nze newuunya paliamenti y'eggwanga osobola okulaba ensonga eziri mu ggwanga ne badda ku kintu ekiteki oba nkolage nga kintu ki
parliament nambanga eri ku kintu kya fulufiga na kusaasi kusasira nga gwogera ku fulo afune milioni emu emitwalo 5 oza tufuna sente mmeka bad advisor yes bad advisor bali abalaba ba milioni 4 kala tegwe finze funa milioni emu emitwalo bansanfu oyagala nawe yinga nawo musala n'okubasinga bakola ddi bakola ki gokola ddi nakati ndi mukola advisor bino banjogera asoba omuntu nza mukama n'abyogera bimanyi nobimanya nze omuntu abeera ku gulawundi buli lunaku mmanyi nsoba nokugwa information ng'omanye emundu gye takwakaata njagala ogenda ojjako RDC wenansa na giant ali the giant ali omumanyi mugjeeko interview omubuuze mwakakwata emundu meka mu ghettos nga wali emundu temumanyira ggwanga mwe muli wano mutumanyira bumanyizi nze Museveni alina kumpa ezo sente ffe tulina obusungu ku Museveni ne Sale bakwata sente abasale bakwata sente baziwa abayimbi buli agenda eggulu ne bamuwa sente ne bakwata abantu abatalina makulu ne babawa security waliwo amaka g'abayimbi wano abamu nga gakuumibwa amagye ki ekisinga okukuluma omusala gwofuna mutono tekyandibadde okusinzira ku mirimu gy'okolera emirimu gyenkola tekyandibadde tekinnuma singa abatakola tebabawa nandibadde sifaayo singa abatakola tebaweebwa sente ezo batalina kye babagasa abatakola basinga okufuna ate mwe abakola temufuna bwebale nnyo ekyokubiri nze njagala kati kankulaga bulazi maka ga gundi ono mwana gundi ebusaabala 10 amagye gameka talina waali na Canada naye amagye ge geetoolodde wakaawo akola mulimu ki yalina wano kampuni ng'etwala baana Bulaaya ndowooza ebyamutapukako naye n'agenda e Canada amaka ge gakuumibwa ng'ojja muteekawo bajja mukuwa amaka ge gakuumibwa magye uniform ziri wali 10 akola mulimu ki kati ate bw'aba taliimu bakuuma ki nakati be bajjuddewo nze Busaabala naye amayumba nzimbayo be bajjuddewo nze n'ebintu byendaba waliwo n'omuyimbi omu emabegako abadde n'emmotoka emuwerekera eno gye bayita pickup era eriko magye buyimbi n'ate avuma Museveni avuma ayimba nemwanyi zaagaana simanyi kati emwanyi zakola ki naye otomunenya muko wawaka era saga tumwesibeko muganda ngisaba mwogerako kubanga namwogeddeko nanopa ne waseka yasini naye muganda nkwagala nnyo omanyi gye tuvudde sibyogera mu bubi mukimanyi nti akuumibwa magye tagayina ewuwe togendayo togenda ewuwe tewajjudde magye kakati oba gujjudde magye ye bw'ayimba akamwanyi nga naawe gyoduma ekitegeeza nti ye ali ku safe side ate bakuumibwa magye ate akulaga avuma gavumenti kyenkubuuza ti Bobi Wine okutambula nga bamugaanyi olowooza ali yekka ontoke tontegedde omanyi okuntegera olina kubanga otegeera nnyo nabagamba nti common sense is not a common but njaga this time otekemu common sense omwana singa baba bamugaanyi ntogenda olowooza amaanyi agajja wago gonna gasinzirako nasimbula emotoka 15 nasimbula abayaaye nasimbula baki naga nti ngenda kugenda natuuka ne bamubulokinga ate bamugaanyi ate kati ayiseewo ate kati bebamuwa amaanyi benyini aina backup aina support ngojo tasobola kumanya tasobola nakuvaa kyova tolina information josobola kuwa omuntu omukulu ali mu government gowa information oba ali mu security otomanyi oba yakolagana n'omwana ogenda giwani hojo giba wozikira abantu amukati bakyayogera bakasira alika fetula banyimba zaayimba wano musajja gundi yafa ayogerera mu kazindalo wani yafa ayogera mu kyanja ye kyanjo Hussein yafa ayogerera mu ng'akola okotabokolokosi kwogera mazima kakati nze kankubuuze bw'obanga olaba omuyimbi wo amagye ge gamukuma kuba gw'ogenda ewaka buli lunaku omanyiyo kyenjogera okimanyi yalinako nekumabega pickup nga yemuwerekera kale tetugana muko naye bw'abanga yeye ono omwana amaanyi agajja wagayogeza Kyagulanyi yes oba amaanyi gakozesa bye byakola novuma Museveni ngavuma embwa mugamba Museveni mugezi naye musiru ng'okivuma president w'eggwanga temukitemamu kuba mujja kitemamu ate mugabe embuuzi enkyogera bayinza otemamu wali agamba mugamba Museveni mugezi naye ne musiru njogera Bobi Wine kyayogera era kyakozesa okuvuula omukulembeze w'eggwanga era bajja kajjamu nkimanyi era kazannye ng'okigenderedde katapinge bajja kajjamu bamanyi nnyo kebagenda okujjamu era bireke mu byenjogedde nga bwenjogera naye golooza amaanyi agajjawa omanyi bayita fount of honor olaba taata wabeera butata mu nyumba abaana abakulira amaka amatuufu nga maka kaninga olwo amaka ga Ssenkulu ge bamani taata osobola okutula mu ntebe ya kitaawo oba ogimanyira oba ogimamanyiramu empaali neweekadde wanga ya kitaawo nga tagikwata osobola ogyambala ng'olina mama essuwaani bussuwaani zaawulwa nze neewange essuwaani ya dadi neyange
inaffe twakula tumanyi nti sowaani ya muzeeyi exactly tekombi wamuteri wamuteko n'okujooza yeyolerwa separate kebere glacier naye gwe manyi kibata fount of honor Museveni ayina obuyinza obukusanya obwo obukubeezaawo mu nzita yonna weyimba mwanyi zonyo tombuulira oli yagenda gambi nsadduka tulina omusajja nsinga agoba enjobe ali mu ngeri naye Jennifer kyo nekikuwalanya Bobi Wine simuwalana era njagala Uganda security emuleke atambule bwe mba temumukutte nedda weesonyiwa omusajja nsinga lwaki mumukwata lwaki mumubulokinga mumuwa backup mumuwa support mumuleka atambule ng'abalala batambula mumukiriyalinga mumuwekiriyalensa atambule ng'abalala atuuka awantu akuwera okuŋŋaana essaawa zigwe katambula dewe as simple as that naye ne babba abantu ne basiba abaana ne batta abaana olwali buli blocks ne mukuba tiya gas mutamukubate muna report yadi kati bajaga ndi Bobi Wine okutambula mugendamu ejinnya kawumbi kafulumi mutiya gas nkutidde n'okutya polisi enyini eyagala Bobi Wine atambule dayira yesu mukama obeera wa polisi ndeka tonkubya abasajja bwatakuba tiya gas agenda kola report ya kawumbi kati yesterday ayakoze report ya kawumbi kamunye kitundu kafulumi muleka ebintu mbwe mubirabo banzi nange bwe mbirabo muti mwina common sense I don't know nze nkosanya magazi amazale kwamba mbalansinga ne mmanya nti eno awo wokka we yafulumyemu n'atambulamu a billion and billions of money ataka kuba naye alinako percentage bamanyi nomugamba yita mu kibugo nyenyemu bamanyi omukubira nyabo fuluma n'amaloboozi gaayitenganako muwooza agayina bagamuwa Museveni bagamuwa Sale bagamuwa ng'abapoliisi bagamba omukulu nyenyamu nvaako lina eggwanga tobanga nekyama n'odumira ku muntu tono munne wa Museveni n'okimuwa tojembanga nti ono munange akulira security ya president ono munange ate wamanyi nnyo kangenemu information gyenfulidde wano gwe ojja kufa olwadde ala banvuma mbuusi nze banayinza enkolera abantu ojja kufa olwadde nze nange nkolera abantu nze Kyagulanyi bamuleke atambule nze sikolera abantu nkola kituufu abantu bonna bonna nembeera ku side nga nfu nga nze nkola nga bwe nkiraba era nkyogera nga bwe nkiraba bwe nkwa information oli waddembe ogitwala oli waddembe ogitunulamu oli waddembe okulowooza ku kyenjogedde oli waddembe okunvuma it's up to you yes but buli muntu alina mind ye entegeera ye nendaba gyalamamu ebintu zera nga nina bwe mbiraba njagala gwe andaba nkuwadde omuwaaka buuza Honorable Kyagulanyi ne banne amaanyi bagajjawa nga Uganda police egambye togenda tonnakkirizibwa toyina lukusa kubanga n'abategeka ebivulu batumanyi batugaana ate banakuwa lukusa ne bagati ojja kukola ki ojja kulina security clearance exactly olwamba twalayo n'embwa abalala bakola ki ono alujjawa n'afuna ne backup oluusi afuna ne pato zimuwerekera naawe Jennifer ate natuuka ne bamubulokinga ate tumutadde ate kati yitawo kati oyitawo oba mubulokinga lwaki omugamba nadde e Kampala bw'omutaba omuwa bw'okangamu bw'osumulula bw'onyunyunyula eri budget ng'etambula gwanga awo eriri bali ku accountability no sense nemugenda mujja kufuga babuyabuya naye nze nakangubi waabwe mujja kunsita nga njogedde kyentegeera kati olutindo bakusala ku lutindo awo nvaako sijja kwogera ku lutindo olwo naye eyo buliigi eyo bagyegendereze bwerireka Uganda engulu yazimbibwa ani President Yoweri Museveni eri amini bagijja yali ani buliigi eyo omuzannyo gwonna misoni yonna eri ku buliigi kyova olaba ayagala nnyo ejjinja gwetandika okwetegerezamu n'ebintu byatabukira jjinja ne bigenda eggulu oba ojjukira nti yasookera jjinja wabasaalirwa gye baavanga bamugoba n'ayita mu buyisi paka wa aluwa kati nze nkubuulidde kati gwe mu bufunze okkiriza bamutagende bamuleke baba bakamuleka bamuleke baba bakamugaana bamugaane nesikumuta agenda ate tumugani ate tubulokinze wano ate kati ayiseewo katumugulidde katumuwerekera kati yagasi tumukubye mu baana b'abantu bemwonoona obwongo
abaana b'abantu bemutta amaaso abaana b'abantu batiya gaso n'abayingira mu nnyindo mugenda kukulienti nga zi monsters ze mutamanyi ebimenke wano ng'ekyana kyaminaamina datiya gaso obongo kizaali kyana kinnaakyo nga kimonster omwana saa kumira buke batiya gasi nga ana noga nti ajja zaala omwana tegeera ffe tulina ebizibu mu Uganda nze byentunudde nze n'ebintu byentunulira ne ministry ze bitunuulira era Balamu oyo alina obuzibu mu ministry ye baamwesooka baamwetegategaawo ne ŋŋamba kanindeko nze waliwo abakazi abazadde abaana basingle mothers waliwo abaana obadde okimanyi nti wano tulina omwana omuto gwe wecupa za wala jinnya n'azinywa n'azikuba wali n'asigala ng'atunula satwenda genda ku TikTok okwo kumu n'azadde abawa omwana n'amuwa bbiya nga omujjako akaaba yesimba kinayiro abakazi bazadde abaana bagamba amabeere bagafunira mu bbiya bwanywa bbiya mbobbere nga gakola ffe twanywanga edda twanywanga bikinza no sina na kyenywa nenywa cyayi mukalu wenfuna amabeere abala banywa byenda abala simanyi bali mujanjalo omuyitirivu eyo ne bakyumuuka ebijanjalo basubwa ebijanja abala byenda abala simanyi banywa biki nakawera anywedde ekyenda nze nenywa cyayi mukalu nenywa omukazi aganti nywa bbiya n'ayonsa omwana ekyovu kya bbiya omwana yennyini n'abologa n'atamiira kyogamba bwamunywa wano ayita wano omwana yennyini omwana gw'ozadde ayonka buno obwongo buno tebakulimba nga omwana amabeere gano gava kuno bbiya ono nga wamunywedde bagakkiriramu n'anywa bbiya nnyabo ozuukusa omwana ng'akubiddwa tobanga ne mulwanawo ng'anywa omwenge ali kugoba mu kiyigo bw'afukamu bw'ati afukamu walagi afukamu enguulye beewunya mu kiyigo gogendangayo nzoza bbaala nnyabo kale kiba okivaako tulina abalalu bazadde abaana osanga omulala ku street ng'akaana kali awo kakunkumusemirira omusana nkukoca okuva kumanja katolaba obwana bwe musana gwe bwokya omusubira omwana oyo alina mutima ki mwina ebintu ebimubuusa amaaso abaana abo mutima gwalina analeka omwana wo mugaga ali mu kikomera n'atamusanjaga oba agenda kukola leme mutemu ebyo nabyo bikulyetinga butemu abaana bano basitaata bwe bazaddemu abaana be baleepinze ne bazaala abaana mu mwaka abaana be baleepinga ne bazaala abaana nga tebanneetuuka oba tebaagala azadde mwana we exactly kati bakutte omusawo omuganda yakazaala mbaana 17 mafina gwe yakwala exactly ekyo kiveeko waliwo bano abaana be bazaala basingo mothers amaka ga basingo mothers gagenderere abakazi batadde obusungu ku baana babakubanga babatambulira ku migere nga pikipiki tebabaagala ddala wayagadde akomyewo ate akomawo naye ng'agenda mu bbaala abaana tebamukwata kutayagala kumanya abalangira kitammwe muli bikolimo miziina mmwe abazadde abasinga babikola obusungu bw'omusajja nabuteeka ku omwana oyo akula atya bakula beekyawa nga balina emitima emibi gyoko mu kutokyalingibwa bw'okula gwa mutima webale nnyo abaana abo babikatunuli abaana bakadama tebali bamanye nkuba gye bakubamu abaana babakadama abaana akuba omwana kuba nyina tali mu ggwanga agenda lopawa gwe yamulekera amuwerera ne ssente amulabirire ssente z'omu aziguliramu babe abaana nze ndabyeko abaana bakomawo nga ne bannya be bayagala babba baabwe maama gwe walekera omwana addiza bbaawo ssente z'omuweereza agulira omwana wamata zagulamu bbiya gwe banya n'omulenzi we abaana bakadamu manya abaana be baziiseko abaana baabwe ng'omwana we bamuzikako kati gwe omanyi omutima gw'abaafuna oza lwaki abaana babeera mu biyumba ne babanga bamonster n'abango nga ezaavaako ekisooka emirimu gye babatulugunya eri gye bakola ekyo kimu ekyokubiri akola n'aweza eno ssente omusajja gwe yalekayo jjukira baliwo okwegatta ekyo nakyo kyabulabe buli muntu olawo okurefreshinga obwongo oba obulamu buli lwokola sex olifreshinga omubiri olaba emmotoka gye bakola service kati ate omuntu kati lwokwegatta oba owulira otya oba n'obusungu oba nga ekisolosolo nga tofuna sex obanga ekisodde kimonster ekigwisirigwisire ekizezengere kyova yabeekuba obusabuuni nate era bwekuba bwabwerere toba ng'oli abadde naki n'omuntu munne buli lwokola sex okakanya mind owenno otowoloka n'olowooza kati n'otandika okulowooza bwoti naye buli otamukola oyongera olowooza lwaki bakadame basinga ogamba end in tears tali kulaba ne bw'oyagala ndabye kanale mugube ne mukazi we simanyi batansoga nti bayawukanye bebamanyi nabo balina ebizibu byabwe byamala busaagala boogeraoyo muvubuka naye yeetwala nga ow'ekitali nnyo oyo muvubuka omanyi sekyuta emukuuma ogimanyi waliwo gye beeko kanale omanyi sekyuta emukuuma ngamba akuumibwa sekyuta yeekuuma pulezidenti akola ki wamawulire just a news
news reporter asobola okuli asobola okukola kyenkola omanya amajaga mukuma majeki tuba tukyayogera bwana onoyogera oyo omanya amajaga mukuma SFC omukwatanga ko mukubanga oluyi bagamba ne wana bazimbye omukubanga oluyi ebyo byokuzima nange enzimba eyeriwa ojagaza akinjikuwemu onkwatireko nkokwatireko sigira ngezimbi tebampa ya kamera otolinga bana bagamba si ensonga enkulu togamba bana bagamba nti nze ndi mbega najja ku kyalo naganze kola ndi mbega wa government waliwo yakankwasa walina mukwano wange yansanga mu kalenda nakankwasa Jennifer jangu mmotoka yange jangu kolage mutunuya ninga amanyize nina nemuvira ngagamba kwasa ngombo kalabe makanaga nemutunuya bwenti nagana musanga iwagulumu ewa CDF eyo nga jali bamwayo n'obukulukulu nenga mmono mwasa mugwe mwabo bukulu bebana baga nti nze ndi mbega ku kyalo mbega government naga twanjure mbega wa government asituka babuzeeko ne baba bagikuwa tebakukkiriza kugira bako bakugiraga n'okugijjayo egenda okuvaayo ngembere tabusi oyo mwana amajaga mukuma ogamanyi SFC bwangamba bakugamba bugambi bwetomulaba n'abantu tomulaba n'amaje oyo kakati bwe mvayize nenjogera nekugamba kati oyo asobola vayo nayogera asobola nokugamba olugero lwa kyenvu asobola nokuga nti mulonde Museveni fe tuba n'obusungu waffe tuba tulina obusungu ate olunaku etuliraga Museveni obusungu ajja nakutya mugenda kukola ki nze nakangubi anti nze ndi omu mu ggwanga sina replacement ompita bakusaasira nze ndi mulalamu bampisa n'ekisozi bangaye jangu tugende ekisozi muzayi gyali jangu tugende naye mugamba nze kirabika omusaala gukuluma omusaala gwandibadde kale kubanga we tuba tukolera gavumenti omusaala si kyensonga enkulu naye okumanya omuntu akolera ekituufu n'omuntu atusa service okusinziira nze kisindu ekisinga okunuma be bantu abali gende wa genocide n'owulira gundi bamuwadde billion west gundi bamuwadde obumbi bwe buti ate nno kituufu munaye nga bazibawadde nga bazirina n'omulaba nako ng'azirina kati wali omuzayi bebawadde ebiina bina miliyoni bina nga wali mu industry muno noonyo ono omukazi atambulanga ne kusaasiro olabe zaayina kati otegere nti babawadde bina aliwo yenna ndeka naye nga ne kusaasiro tafunye wadde abiri kuyama kwotuddsalina nkona miliyoni ate nga abadde mulwadde ennaku ezo sikwata nkona ku miliyoni 10 nti 10 sikimanyi tebakimpangana kwanza njagala yakimpa ave kabere president Museveni yakimpa bajja akiteeka awo ensi ekirabe nti yakibali bakimpadde bakiteekewo awo kabere genocide Museveni njagala akiteekewo yakiwa ne Buchanan ennaku ezo akiteekewo awo president y'omu advisinga ddi omufunayo kadde ne mwogera president Museveni okumu advisinga sikwe kumulaba eyo nayo nsobi omulaba ddi abagirowooza okumulaba tumulaba naye kusinga twogera naye ku simu n'okumulaba tumulaba naye era ojja mulaba naye nga alina kyayagala agambe so sigwe osomukubirako ku simu yakuba ye mwenyi yakubira ankubira nange nkuba ebisa bisinga kubanga omanyi nti eyoyo yakufumintiriza si ku lunaku nti omukubira nkuba nkuba naye advisor no si kyangu Museveni alina ba advisor tuli oba 5 mu mmeka mumanyi ko bameka tebula mu conference za ba advisor nze manyi gwe ola tuli mameka ba advisor tulinga 5 mu naye lwaki sife tumanyi gwe tebagamba presidential advisor Jennifer Fulufi andi kati awo otegerera kati gwe olaba ngenze ngonjogerako manyi geganje byenkola ndi very hard working naye wewunye bafumye ennaku ezo emmotoka za ba advisor tebatuwako ne bafumye ezo enene nnyo bawa bali bakyambadde bameriya bannakiwala abaani kandi waliwo bagamba nti mwe ebitabo byamwe biri wansi eyo si ensonga enkulu Museveni yava ku bitabo sinagamba nti biri waggulu ebyabali waggulu bakoze eki waliwo kiwuliddeko nga babyogera nnyo byo bimanyi bamanya tulisa seze tutulidde ebyabali waggulu bakoledde ki Museveni bamuyambye eki balya buli webale nnyo bamuyambye eki kati bafumya ne office ezaabo era ez'aba advisor era nga mbafalu ku kirunda mujja kutwetaaga mujja kutunoonya nate mujja kutufuna bitubakolera bwe muba temuli appreciate amazima go gali nti mukoze mmwe
ne mu budget batwekamu ne batongeza ebintu batuwa ebintu bingi naye kati ebyaffe balina babyekomya nina okubanga nina amafuta nina okubanga nina office nina naye nina eno ya State House kati nina okuba ne office endala eri kati nina eno muzeije yampa eno kwaye mzee yanga amaze njaga nnyo mu katomo mu kibuye nawangaliramu nnyo njaga namu obeeremu ne office nampa eyo n'endala naye bifuluma balina be babiwa abaabwe tebakulimbera nze newunya n'omuntu agamba nti nno owoza buli yasoma akola kyeyasoma gwani oli mwana wani who are you yes ngenda nze kino nkibagamba gwe njagala ojja ogende ku polisi nga kuliko DPC nga Munankole ogende paka kwa Iratoyi Munyankole ati gwe ujja ogende ojjukira sipiika Kadaga we yali sipiika neyayeranga Toyi yali Musoga era gwe yogera ku sipiika oba oyagala okutegeera ate Honorable Anita baatuulanga wali nga parade eri wali bweti Anita munnange ye mulungi Anita munnange ali wabona sigamba nti babi sigamba nti babi naye nkulaga nti lwaki ffe tutayagaliza ffe tukuba bampuuga ababalemesa ffe tulajjayo basekandi okitegeera ffe twekubira bampuuga nakatuli mubavuma olaba tuvuma Katikkiro nze newunya abaana ba Nuupu Museveni yabalema kati mwagala bwa Katikkiro bwe tubawa kiraga nti abaana ba Nuupu bavuma Katikkiro abeera babanja yanayomba buli abeera era balabika ogenda kuba nti gundi Wakyagulanye akakofiira okalaba nga yeye ate era omulaba ate era kati ekyo tuveeyo yonna tudde ku mukulu yennyini omukulu yennyini baamubuuza ku kigambo kya Ssaabasajja Kabaka recently n'agamba nange nja kwewola ku bigambo bya Medi Nsereko buuza Mayiga tosobola never do that mistake no Honorable Kyagulanyi okupresentinga Katikkiro wa Buganda Kabaka waffe webweru ali mu kifaananyi kya Kabaka like yo get man yagamba ati nja kweyazika ebigambo bya Medi Nsereko koyo anti yakola bwati yagamba yalaga nti Kabaka musinga n'amaanyi yagamba engeri gyenfuga ewanene nnyo omusajja mbeera manene nnyo mbadde mu bwaguge eyo nange mbadde mu bweru wange eyo kakati nagenza okudda mumbuuza ku kya Ssaabasajja Kabaka naye kaneewole ku bigambo bya Medi Nsereko mubuuze Mayiga Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda njagala okubaddiramu wano Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ye Katikkiro waffe ye Katikkiro webweru manyanga ye Kabaka waffe ye ali mu kifaananyi kya Kabaka ye Kabaka waffe ye Kabaka webweru ye Kabaka atambula ekyokubinjagala obagamba mwenna bannayuganda abanda baba bawangalya wanewa ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga si yalonda Kabaka Kabaka ye yalonda Peter Mayiga oyagala kungamba ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yalina order eragira Kabaka yamuyira omugamba kati yambala engatto kati fuluma bakulabe kati ira nemmere kati vaayo gwe ate yalina omulagira ngogamba nti vice president yalagira president muli balalu Charles Peter Mayiga gwe mubanja Kabaka talina wadde moral authority commanding order yamulonda boss we tivaayo gy'oli kati kuba ebifaananyi bakulabe kati yambala niigina kati talina ekyo ng'okijjeko waliwo obwakabaka obusookerwako olw'abalangira n'abambejja abo nga tebaliiko nga wono oba ne sister wo oba ne brother wo ng'asobola okusooka okumanya omwana wo mu office ontegedde oba naategeere komanya okuntegeera olina kuba ng'otegeera nnyo tulina maama Nnaabagekalayira mu bungi ne mu bubi amuyinamu abaana Sangalyambogo wali mumula alina ape ku TikTok omulangira Junju yavuddeyo na president kana Kabaka abatumidde ne mumuvuma naye ne mumuvuma can you imagine ensi anyway ffe tubyogera ategeera tategeera oli wadde mu butategeera ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Bible egamba nti omusirusiru n'omusekula mu kinu omusirusiru n'omusekula mu kinu asigala musirusiru ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga talina lukusa lukomandinga Kabaka talina lukusa lulagira bosi we yalina olukusa olumulagira ate Kabaka gwemwogerako muntu mukulu nnyo eyeesalirawo amanyi ensi alabyeko ate nno omusajja mulwanyi oyo gwe muliko gwe mutijjirako ekyokubinjagala ne bannayuganda kino mukitegeere nti ekyokulwala kya buntu
omuntu ne wabeera ni human being yenna asobola okulwala buli omu alwala olaba obwana bwe tuzadde bwenna ku bbiri bufa obw'omwezi obw'omwaka olwala ne bakujanjaba n'owona kati mukize nti omuntu alwala n'afuna treatment naddala bannaffe mubalaba abalina ku ssente babatwalibwa ebweru eri abatusingako abaana balina bano ebirwadde emitima egizimbye babatwala bweru ne badda nga balamu ne bagikolako kati ekyo nakyo njagala mukimanye nti kya buntu ate era abakadde baffe bwe bakula omuntu olinga we wasookera kubeera mu buvubuka buli lwokula afuna kakulu asomba embeera something like that kino kyenjagala okugamba Kyagulanyi bamuleke naye akole ki nalabyeko omukulu Kano Kizza Besigye yabadde luddawa tewali yamukutte nalabyeko ne bano Amuriat yo banaani nabo babadde eyo ngulu tewali yabakutteko kati bagenda kujjaawo wa mutawuni wakati naye kyensaba Kyagulanyi akole ekintu kimu agoberere traffic rules amateeka g'okunguudo traffic rules oluguudo si yalukozesa yekka ye atambula n'egganga nnyingi baganga sita bangi ne bacomola abantu ne bakola ki akolese traffic rules akkirizibwe bamuwe clearance atambule ng'abalala batambula semateeke mu right etambula okucomola abantu kwekulibwa abantu abakozesa oluguudo baba bangi oluguudo olwo buli muntu alukozesa si Kyagulanyi yekka gwoba ogenda mu campaign zo naye waliwo ababa batwala abalwadde abayi waliwo abatwala abakazi abagenda okuzaala waliwo abagenda okusuubula waliwo abava okusuubula naye kati bo batambula ne baganga star hasimu ne mmotoka balina ezo zisubbala oba bannange oba basiya oba baniya zibawa oba bazigula luddawa tusigale ku mulamwa guno anti goŋŋambye eki zegambe simanyi gye bajja Subaru mpitirivu wademba okufuula emmotoka omwana asimbula Subaru nga 10 bw'olina benzi wano ani yali agirondodde gyeva nze nagyegulira nagateekamu enamba yange onyigola beringa leereeta zaabwe ziri bali bazegulira naye kati waba agenda azisimbula zonna kati mukuzisimbula gye bajja sente ze bagula motoka ezo tokifaako nnyo babo bazirina bamanyi bakola ate ababaka ba parliament bamuwa sente ne Kyagulanyi nyini akola nga kiwayogedde ekyo abaka parliament benyina ababe bamuwa sente babasolozanga n'ekibiina kivaamu sente n'ekibiina kivaamu sente kina n'abazungu balina abazungu gye bawawaabira Museveni tuwumbewumbe Kyagulanyi mubufunze Kyagulanyi goberera traffic rules oluguudo si lulwo si gwe alukozesa wekka lino eggwanga si liryo n'ate yiga okurespecting abantu yiga okurespecting abantu mulekerawo otamba ne baganga star teri muntu gwe bagenda kunyakula akweka lulu akabinja tewali muntu gwe bajja kuba ngumi akweka lulu abantu abamu tebalina mannyo bannamawulire abamu bakubiddwa kati gye bazise bakubye bannamawulire bonna bonna bakati bayi ebibuno bikalu tebalajja kuwa kalu naye agobere traffic rules bamuleka atambule kale nga tuvuddeeyo waliwo ensonga itakagwa kyekyamutabudde litakagwa avudde nemunalaga okwemulugunya ng'alinga ayomba litakagwa ndi kusaidiye lwaki ndi kusaidiye oli omwana mumpeere ekyokunywa nayo litakagwa muntu ng'abantu abalala litakagwa abeereddewo abantu bangi bwe tubagamba abantu abalungi temutegeera nti abantu abalungi gye bali bangi nakibalaga ku bebekulu ne bagamba oli mwana bebekulu abaana baweerera oba balabirira kati litakagwa wuyo avuddeyo yaweerera omwana wa Brunoke ani abadde akimanyi abantu bangi abakoze ebintu ebingi abantu bwe mulina okusima nga bakyali balamu litakagwa musima litakagwa alina mukwano gwaffe gwayagala mwita liri ono abeera ne kusaasira bodegadi wa kusaasira amwagala nnyo amubeererawo ne renti ne biki amazzi biki ng'omuntu oba ne friend wo ng'asobola okubeererawo oyeka gwomanyi ne bangi babeererawo so litakagwa okuvaayo nayomba muwagira 100%. Ekisookera ddala okulabirira omwana aliko nnyina ne kitaawe nga balamu ng'ate babeera namawulire banna bejja basejjaaka babeera mu zino zipala buli kaseera basiba bakola obunyama bali ebintu ne bali ebintu ne bepositinga obanga agudde mu kabuyonjo kitaawe mulamusimulema gwoweerera kiringa abakazi toyozanga bbi w'abaana nga bannyabwe balamu weebali toyozanga bbi wamugjawo nga ye ali eri akiringa asiba outingi basiba bamusitudde gwoyoleze bbi w'omwana tomozanga toyozanga kitaawe w'omuntu mulamu asiba ku social media apostinga obunyamanyama bufififi bwali bweyekubisaako serefi n'azimbye obunyama asiba muzipala buli kaseera nga yeebambi
godde ku mwana olabirire odde ku mwana weero gwo n'ebitabo yamujje yakole content ye kubesi selfie tokikola katonda jana kunyigira katonda kaitakako katonda abadde akuwa kyaki yadda akubwabwa ayolesa bwakabaka bwe kyobala muwere ebyana n'ebisema n'ebibeera bimaawo bibuyabuya katonda aba abapanishinga yabadde amugezesaawo katonda aba nakola ekintu alina bwakiyisa mona munjuka ekikazo kyo nga kivaayo kikabaano kyeyogeza byekimantaavu omulenzi naye naavaayo nakiddamu nga batakyagala batakikola ki n'omwana basooka kumwegaana essaawa emu bayimbi obuyimbayimba baagala okutambulizaako obuyimba bwekisiru buno bukyanga oyimba wali okoze itiki alina oluyimba lwebayita kuzaalira omwana mpaayo seemu gye wali okoze nebakuwa emitwalo 5 wadde 2 ambula esyo gye yali akoze ndaga webamutimba ku posta bamutimba nga wakakaddewo wa mitwalo 5 ofunye omuntu akuweerera omwana sirika busirisi gwazaala nga akasaanyi ndoza nga gye walawo okukola sex wamukolako watabuka butabusi ofunye akuyambira omwana bannanga omuntu akuyambira omwana mulekera nze n'abaana bendabirira ne waliwo omwana omukazi adda mmanyiira buli kaseera yasuula omwana ng'alina pneumonia mbonyebonye n'omwana okumugjako tali kinumanga pneumonia nno mwate temumanyi ntambudde mu buli ddwaliro ntobye n'omwana ne muteekako n'abamuvuga mwana mutadde mu ssomero baali bamuteekanga mu ssomero omwana olwabona n'atandika okunyirira buli kaseera ngamba kakati batera okugenda ku bici n'abaana bange okuwuga nga bwemamuweza ebifaane nga kati mami bannange n'omwana nsinga life ennungi bannange nze kati omwana bulamu bwalimu busiŋano bwange bwendimu ayagala ate naye omulabirire webale nnyo era alina ekirala nti ekirala ekirenzi bwolwagira nga kimpeeza kiri ku kitanda kiri ku kiri nkigaa naye olikimawo be kikaziggwe kati olwagira natandika kati mpa ku mwana tutambulemu kumba mwana anyirira ayagala agenda amulaga ebba basobole omuddamu omupiikya ne mugamba nnyabo nkoyo okunninyirira ng'akera bukazi ku makya najja ewange awo ku geeti n'atuula n'agamba basirikale nnonye mwana njagala ku mwana teyankubidde teyaŋŋambyeko ki talina wadde olulagala ye nga bwaŋŋamba mbu ayagala kutambula mu butambuzi naye nga nze nkimanyi nze manyi kodi y'abakazi naddala ababaana obusomi obulinga obwembw abo mbamanyi obwo obusolo bubabeerako ati nze kankubuulire tobanga ne mukazi wo ng'ayina omwana nagamba amutwala bwa taata we kunona school fees co-parenting manya nti bamulidde bulambalamba bw'obanga olina omukazi ng'osaze okumwagana n'omwana we weerera omwana bw'oba tosobola kuweerera mwana wagamba nga mpunone school fees bw'oyagalanga omukazi ayina omwana okuggyako nga baawe yafa oba itako ne liri babireetako ku masengere bateddeddana n'abatanzi nange bandeetako bamba ebintu bya birungi nnyo kifama ate enyongera okubuuza ku liri ebadde birthday liri happy birthday tukwagala nnyo mungu akwongera emyaka mingi nnyo n'ebirungi bingi kwaweyisa bulungi oba oyagala omuntu oba omwagala gwotayagala oba tomwagala its me kyekikunjagaza kyokka oba oyagala omuntu oba tomwagala naye nsaba mikwano gy'abantu b'oyagadde ennyo bakwagale nga litakagwa wakwagala omuntu gw'oyagadde omu ku b'oyagadde yekka talina kusaasira kusaasa tolifuna muntu akwagala nga liri mu bulamu bw'ensi yonna abantu bangi bakoledde paasi baani bwewabeera nga nawe simanyi bano baani babikwambe ne bafuna obukadde bw'ensimbi wagulirako banamine emotoka banaani naye liri n'okumugulira wadde wirubaalo togimugulira litakagwa mubeereddemu liita waba ayagala naye aba ayagala era bwokuli abaana badde si ku mande abaana bali mukuddayo ababuma mwe basomera wa abaana bali mukudda mu masomero naawe bali mukudda kati ebyokulya litakagwa fetwazaayo dda abaana oyogera ebyo litakagwa chief kavuma contacting aliri ofune snacks ez'omulembe ozibooking nga za mulembe nnyo waliwo n'ebirungo bateekamu okuva e UK bebongeramu ebirungi so bacontactingeko ebinyaa byabwe bibanga ebisiike nga tesi bisiike tolabako wadde owolaba nti birungi nnyo era mbakubiriza abazadde mwena bali nolwekyo kakati ensonga contacting alitakagwa so nebaza litakagwa litanyongera okugamba nina concert yange ng'ennaku z'omwezi nina concert 1 million 1 full figure emmeeza ya million 5 ne million 3 ne million 2 buli muntu wa million oba osasulira liri oba osasulira ani naye buli muntu wa million ordinary million emu table ya million 5 ne million 3 kati egenda kubeera mu independence independence ya weekend ya independence mu gwe-10 nolwekyo abali e UK duty zawedde Rita Kagwa Martin Ebyao bangi nnyo Donia Sini yagiguza omutwalo gwa $. Emily Smith yaguze
yaguze yaguze oyo mukwano wange yaguze tana mpeza sana yagena zimpa kukyala wasula Trophy yaguze meza ya $5,000,000 Trophy Jingo mama wabana ali Canada nakawere ali Canada ata naye na zimpeza nayo ezo zemanya mezo nzibala weziri omugaga wa Skypin yaguze Don Chris isozo property yaguze Farouk and Sons yaguze Esther School of Beauty yaguze bagenda kola wakiya okola ki nga abantu bonna 1 million one full figure if you love me support you come and support me mulekera okujja no tumanyiranga nga tumaze okufa okuwoza muntu jako stress bana omwana ya abadatu bwatu no wono bamuna mawuli tojja kavalinga matonsa sudde ne wono ya tojja kujiyingira yanga bioni akamogo gena gula tebo gena gula ki bas bawulira gwaita kamogo mwana mama kamoga babiwulira Sula Motors yaguze tebo nina banje abaguze naye nawe jamu Spice Diana Spice Bambi naye yaguze oluyimbo olupya yaguze ne tebo yange ndoja yanga befe tulina okola fast naye nga ate bagula dda naye yaguze Bambi mugaga Miss Kigundu yaguze Sekasini yaguze kanjaga Jerusalem Salina yagule yagala omugaga Toyota nawe gula President Museveni gula team chairman Minister wa Museveni mugule mukyala Toyota Nalongo oyo Nalongo wabalongo emirundi egi obosaga nensi nawe gula abasajja abo bagala bakazi babawerawo ensonga ba minister Madam Jane Achenge Madam Jane controller state controller speaker parliament yo mukwano gwanga jagula honorable Anita honorable Nsereka jagula honorable Nanisa Kabanda jakugula honorable Chofatogabe ajakugula Kirabira Patrick Semakula ajakugula gundi Kirabira ono wa gundi owa socialite Lutamaguzi saagala togula Lutamaguzi sina kye mwagaza nawe naye anonya kyakola atagulewa ajja mukwano kwera saagala ajire bwerere ewana ategeke bibiri one full figure saagala ba 1 million kati buli muntu webo batoguze meza buli muntu gwakakadde buli muntu okitwale nti buli muntu wakakaddaka bino mbadde mfulumi akalo angoberedde naye wakakadde tozunga wange tozunga nkiddamu ni baba unsajja bakasukira ku milyango wali ekisooka eno VIP show ne bankwata konzi show yange yaba VIP bokka VIP show onre temuzungana sibali byakuyimiriranga abantu 1 million one full figure mutuwagire abali ebweru mwenna musindike sente mumpagireko bazikusindikire sente weza sende ku namba yange 0772 699 128 jidem 772 699 128 oyine byokulya tuwemere fenna wano bano ili muwe munaku nono bawaba naku baliye ku mmere ennungi nkoko bambuzi mwagala ki Holland bampe mbuzi nze mpe nkoko luwombo oyine luwombo box mbuzi ya mwembi embuzi ya mwembi tali nkoko mala gampe mbuzi box eri muki mpa na yesu byagala mbilisa nako emere no matoke ge manchi noli mbuza kyayagala nayenga mbyonna tutandiko jiwomba mu byonna nyongero bajjo kile kisawo kya aja Miss Kigondi nyeko ne motoka neva mu kifuneta njam yena mas mbajjukiza nga limu tugana kubanga tugulawo ekisawe kya aji National Studio mwali enakivubo jangu osasule tiketi weziri zitundibwa ate gwe mugana enkujukisa tuli kusula Motors batunda emotoka empya n'enkadde jangu ogule emotoka eyekyoto kyo jangu osasuleko buli motoka gyoyagala gwatunde emotoka leto tundewe emotoka gwagula jangu ogule emotoka Sula Motors tutunde emotoka ku kibanja mpola tulinawo part oyo yakyusa kaadi efulumirawo oyo agikyusizaawo mu mannyago mu sekendi emotoka beri mu mannyago bamuse part jangu abantu babulire twagala abantu bategere kino kiba Sula Motors bwogula emotoka URA etobonabona ekyukirawo wano yes noba olina emotoka nga yakulemerera gwe kusumbuwa nga URA bakutawanya utomanyi bigoba nonya pato oba misolo number plate
yonna kati yange baji number plate bagikubako number plate tugenda ku replacing endala mukama wange amina toyanza tusebo tuyanza pat chawedde Patrick kusula motors wetuli patu agambye binagenda bikola kasoja ne moto kange mpapula zivamu nawe zigana fe tuzijjamu olete moto kojitunde kusula moto bajanga ogule ojja kusangawo kaye abeerawo mumpi abeerawo Robert wali buuza ku kapale buuza omugaga kaye yangambye agenda kumpa ye million waliwo omusajja w'omuntu omunene nnyo bamuyita Bukenya Media naye asolo Edex singa yagenda mu kalango ka Edex atya nankwaka nakeddagala kati Bukenya banakuvuma ng'oyomba ani era ne bwana avuma nkimayira tuli baawano guli omuntu ogumanyi naye mama ye yamuzaala atya bamulongoosa yamuyisaawo bwagejja bugezi ng'atunda mbizi e Dubai oyo bamuzaala nabo oba gwalwala nga tetumanyi guli omuntu gwa Bukenya nolwekyo Bukenya Media ow'omutwe emitwe mikulu mu mawulire kati osobola okugula TV kyeyagugendamu futi buno buyinkyana tomulaba tosobola mulaba bono wangu ine simu simanyambu yatikako screen side emu bwalakola video ya Bukenya tojja giraba tokubye nnyo Bukenya kale omugaga Kamoga yanga biliyoni bamuseranga biliyoni abeerawo nnyo Kamoga abeerawo nnyo kusula motors nolwekyo tuka kusula motors wabeerawo naku masagazi Lexi nyarwando yamanyiridde wano bannange naku masagazi yayingiza no Benz wano oyo era avuga Benz oyo ne kaye bavuga Benz sibanaku begendeze bakwate mpola bavuga Audi Benz BMW kasoza bezo ne Golf ezo zaabo twazibalekera nolwekyo yankusula motors esangwa kiwe kusala malodi bali opposite n'amafuta ge bayita African Oil osobola okuba ku 0701 879187 direct obera mu office za Swamoto njagala okuddamu essimu 0701 879187 direct obera mu office za Swamotors no kola oda emotoka gyoyagala abali ebweru w'eggwanga osobola okukola omagalawo surprise oba mwana wo mujja abaana kubigera abaana bagenda kuddamu okusoma jangu oguleyo akamotoka katwala omwana wo ku ssomero bino betukolera bya abaana baffe buno mulembe n'abaana beevuga yes agenda yeevuga muleke okuteeka abaana ku boda mu bibasi by'essomero omwana bamunyiga amagulu amagumba ne baganyiga n'atuuka nga n'obwongo bukooye bamunona obwongo bukooye n'olwekyo nkugamba nti jangu kusula motors byonna kisoboka ayagala okukola business jangu kusula motors emotoka za business tulina tourism ayagala business zifaanana zita jangu kusula motors oyagala kuvuga Uber jangu kusula motors kadi yagaana okuvaayo bakuguza mu motoka kadi terabika ate mbuki noonya paatu UR ebyonna kusula motors kisoboka era biggwa alright tulabagane nkutegeeza enaku z'omwezi 8 omwezi ogujja Regi mu Dubai muva Bulaaya era ngambye kutumireko mwagala nnyo mundabire era ndabira ne Ajati Zai ku Mpombo restaurant ne Asan ne mama w'abaana bagala nnyo bagamba mbere strong mbere bagumu Katonda ali wamu nammwe tujja business akusanga etambula obumuge maanyi buli muntu yetaaga munne ebibaawo bijja ne bibaawo ne biggwawo mbagala nnyo abantu b'omuddaira mwenna okukikanula Hussein Dadiyo Kibirige waswa mbagala nnyo Nalumansi mwenna mbabuuzaako naawe okuva restaurant Irene Kavuma nkubuuzaako nnyo mwenna abantu b'omuddaira mbagala nnyo mbale kwekuumirayo mbagamba ekigambo kimu owulira ng'okoye Dubai tokoma weno genda bugenzi ku office za Skypin ogende Canada oba ogende mu America tatwala ba refugees genda bugenzi wali okutopingeko ate nkujjukiza gwe muganda nga ayina embaga oyina omukolo oyina omwana atazeeyo ku ssomero sooka omutwale kwali mu Esther School of Beauty ayegeyo kakosi konna aka makeup akokustylinga enviiri oli mugolo oyina embaga yo genda mu Esther School of Beauty babere nga bakolako obeere maidali sana Esther School of Beauty eri mu kuwandiika abaana abaddamu kati okusoma genda omukolesayo kosi ya myezi 3 nga wononya sente z'essomero ate omwana agende kusoma n'omukisinga okubeera awaka abaana mweyisa bulungi ku masomero musaasira abazadde bammwe masomero gazeemu mube bampisa mutambule bulungi mu nguudo ate mwekuume kyokufumisa kya buntu weekuume nga gwe omwana olumirirwe muzaddewo mulowoozeeko nnyo nga tonnayingira loogi kale mwana nchakutegeeza naku z'omwezi 8 tuli mu Dubai Regi omwana w'omukigo omwana w'omunankole muva Bulaaya akwatidde Regi club Venom wa DJ Ram awo wekigwera mutugenda obeera mujje bana bangamba mwenna mujje enaku z'omwezi meka 8 omwezi ogujja omwezi 8 omwezi ogujja wiiki eno ereddako eri
ejja kubeera mu Dubai era ngenda beerayo kirungi nnyo genda muganda wange kwasiganye bulungi nnyo ate na Abu Dhabi tugenda beera enaku z'omwezi 9 ageragana mu Abu Dhabi bwamala Dubai reji akuba gwe muganda wange ali mu Dubai tosuba reji nkikuddamu mwenna abaana bali kushikanula awo temusuba reji mugenda ku mu nga mwe ndongo yo mwana amojjako stress onyumirwako ate n'okufuna muleka message n'omanya ate ayimba bulungi alina eddoboozi erinyuma ojja kuwejjako ka stress n'owuliza ate ku music n'omunola ne ku migo wajja Dubai yali agenda kuno yagenda otuuka nti mumaze okuyitamu yali amanyi mukyalimu ebbanga bamugamba nti mwoli agenda okunoonya nga mumaze oyitamu bambi muva bulayana ali amuvuuka muto nina bennekweka abanaku ennyanti asi munaku nina bano bakiimu abo kimunana nabayikweka abanaku ate kimu mukwano gwo mukwano we baali wane makino yagenda nakwatagana n'ebyo ebimonde ebyo ebimenke ebyo simanyi yani nabekweka nze batama naye nga mujje tuwagereji kimu mwagala nnyo atadde oluyimba olupya muliro wagulide twocha naye kino ekiwala kimawobe ekimuvuma bwe bakigambako mbu wetinkuula nnyo n'ofuuyira n'abantu kyekiriwa n'olowooza mbu spice akuwadde linnya singa no spice teyakusaasa kusiba singa nakati okyavunda munnange lekera tovuma bantu spice mwesonyiwe sirevo tolibeera spice nonekunkumule tosabangayo muzinyi gwe boogerako nti gundi azina nnyo bagundi nga bazinoona omulenzi yali ani omulenzi yokuba nyeta twennyingi naze kuba ne ku mutwe bana ina musanze ne wa amo nvumiddwa abayimbi n'oyo naye nno olaba ne Muzeeyi Magala yagambye mbu saamutadde ku pulogulaamu Muzeeyi Magala mbu nno namusudde mbu ndi muzibu nnyo simanyi ndowooza buli muntu ali ku TikTok yemanyi sita ne Muzeeyi Magala yayombi oba Muzeeyi Magala muyimbi ba Eddie Wiz bonna babadde awo kati oteekeko ani olekaani naffe tunaabantu ganti naffe tuliko naye kikambwe kiri ewa amu naye nga kocha ka Spice Dana manager Roger tukutumiddeko kokocha kokakola ki ebigambo biri omwo busungu ojja kukawulira ojja tegeera nti ne spice mwenda tudde si food spice is not a food if you want to eat a spice you will die bawita birungo mukanoonyeko ku YouTube anti oli yamuyimba n'agamba simanyi yamuyimba atya bana be bayimba nze bonna mbagana nze njagala nnyo spice nako bana abakodo sipimika yayimba ki sipimika sikola ki ntala kyetwa abaana bo tubagadde nnyo naye bakodo nnyo nabo balimba mpa mesimu yange kale nze mbatadde mbeere bulungi mweraba bayimba bana